Kadama TV bakadaama batubuulira nti balina obulwadde bw'okusanyalala bwe batuuka e Buwarabu naye okusanyalala kuno kulina ebintu bingi nnyo bikuvaako. Omuntu oyinza okwebaka bubi, omuntu oyinza okubeera ng'oli mulwadde wa pressure, omuntu oyinza okubeera ng'otandise okubeera ng'ozibikira emisuwa egimu egibeera nga giyisa emisaayi. So bintu bingi nnyo ebisobola okubeera nga bivaako okusanyalala kuno. So tugenda kubeera nga tuwuliza Kadaama ono then tulina ne dokita gwe tugenda okubeera nga tubaleetera kugamba ayogere ku kintu ky'okusanyalala ekyo era ddagala ki ly'osobola okukozesa oba boosi we osobola mugamba ddagala ki ly'asobola okugenda n'akugulira n'obeera ng'owona okusanyalala kuno. Kadaama kimanyi bangi abali eyo nga balina obulwadde buno bw'okusanyalala n'ekiva ku ki ddagala ki ly'olina okukozesa bye bintu bye tugenda okuwulira mu pulogulaamu eno. Kadaama TV mwebale tuweereza tusiima nnyo empeereza yammwe Mukama Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Bannaye Kadaama TV badde nkusaba nga nkuba omulanga mpuliriza nnyo pulogulaamu zo naawe nange badde nga weeyamba abalala nange badde nsaba onnyambe. Kadaama TV nafuna wano ndi wano e Saudi Arabia naye nfunye ekizibu kati kiringanga emyezi giringanga 5 ekyokusanyalala emikono n'amagulu emisana sibiwulira naye wembeera naye base Kadaama TV mbiwulira nga mpulira emikono gisanyalala oba olumu amagulu kijja lumu na lumu. Nagezaako okugamba ababoosi bange mu Kadaama TV bantwale mu ddwaliro ababoosi bange baagaana naye nembuuzaako ku bannange waliwo bandagirira eddagala ngenda likusindikira naye ndimiridde mwezi mulamba n'enjawulo mpulirako katono amanyiko ku ddagala ly'okusanyalala kubanga wano nze nsobola okufuluma wabweru ne neegulira eddagala oba ababoosi bange baagaana okuntwala mu ddwaliro naye mbadde nsaba amanyiko ku ddagala ly'okusanyalala bannaye oba capsules oba ddagala lyonna alindagirire mba nsobola wano ogenda nendyegulira. Ekirungi wano tuyinawo eddagala tuyinawo supermarket etunda eddagala naye si basawo naye jasikale batunda ddagala kubanga ndaba abantu bangi bwe bagula eddagala ne banono boosi wange wagenda wali n'agula eddagala naye mbadde mbasaba amanyiko ku ddagala ly'okusanyalala bannange andagirireko kubanga abantu bano bo nagezaako beefula nti tebabitegeera era bwe nagenda mu ddwaliro nenkibabulira abasawo kale tebafaayo bantwalayo mu ddwaliro omulundi kuba abasawo ne baŋŋamba bugambye no problem bwewatu be baŋŋamba naye bannaye amanyiko ku ddagala eddagala lyonna lyesobola okukozesa nendekera okusanyalala kale tekijja lumu mu wiiki kisobola okujjamu omulundi gumu naye bannaye Kadaama TV nsaba bannyambe ngenda kusindikira ku ddagala lye mbadde nkozesaako naye nfunyewo enjawulo katono n'asanyuka ng'onzizeemu mwami Kadaama TV. Mukama Katonda akunkuumire. Kadaama TV Kadaama muwulidde ng'ayogera ku nsonga eyo ey'okubeera ng'asanyalala era yatusabye tunoonyereze ku kintu ekyo. Nfunye omukisa okufuna omusawo Shadia agenda okubeera ng'atunnyonnyola ku nsonga eno ey'okusanyalala n'eddagala omuntu ly'osobola okubeera nga okozesa. Nnyabo tukulamusizza musawo Shadia. Nange mbalamusizzaako abagoberera Kadaama TV nga nzize wano eno okubannyonnyola ku nsonga evaako okusanyalala nga tetunnamanya ddagala. Okusanyalala kuno okuvaako ensonga ez'enjawulo nga okukolera under stress. Stress eyo ereeta pressure ate pressure bw'ebeeze emisuwa gifunda ne guba ng'omusaayi tegusobola kutambula bulungi kyova olaba ng'abantu beebaka n'asanyalala oba emikono oba amagulu paati yonna esobola okusanyalala nga kivaako kufunda kwa misuwa nga pressure kye kimu ku bibireeta. Ekirala ekiyinza okuba nga kivaako okusanyalala ge masavu. Emisuwa egyo gyatondebwa mu ngeri
ey'okubeera nga abamu tulina amasavu agali nakyo ng'omuntu ali naturally fattish ng'alina amasavu wadde mutono. Sitegeeza nti omuntu omunene yaba n'amasavu, n'abantu abatono babeera n'amasavu. Amasavu ago gagenda ne gakwata mu misuwa. Emisuwa mitono nnyo nga bwe mugimanyi, so omukwatamuko ku masavu omusaayi guba gutambula mpola, ate omusaayi bwe gutambula empola parts ezimu ziba tezifuna bulungi musaayi mu budde mwe zirina gufunira, era nakyo kivaako okusannyalala. Wabaawo n'amasavu ge tufuna mu byokulya. Waliwo ebyokulya ebireeta amasavu ng'amata, dairy products, emizigo, amaliba g'enkoko, blue band oyo ayitiridde, byonna ebyo bireeta amasavu. Omuntu yenna ayagala okwewala okusannyalala aba alina obbikendeezaamuko okusingira ddala dairy products. Oba olina okukendeeza ku ebyo ebintu n'oba nga okendeeza amasavu. Then n'okukola exercise. Omuntu olina okukola exercise n'oba ng'otuyana, emisuwa egyo ne giba nga gyeta, amasavu ne gakendeera. Ebyo byonna bye bivaako okusannyalala. N'okunywa amazzi agookya regularly n'oba nga onywayo amazzi agookya gasobola okukendeeza okusanyalalako lwa nsonga nti emisuwa giba gitambula bulungi, tegifuna blockages zonna, giba gitambula bulungi. Mpozzi n'okubalagirira ku ddagala lye tusobola okukozesa ng'oggyeeko ekiri nakyo eky'okukola exercise, osobola okumira eddagala lye bayita Neuroton. Neuroton ddagala liri awo, liri mu kapaketi ka red. Kisipelingibwa NEUROTON. Kuliko n'akafaananyi akalaga emisuwa. Bw'ayagala okulimirako okukendeeza okusannyalala, omira 1x1. Waliwo n'eddala baliyita Neurobin, nalyo lya kusannyalala. Neuroton ne Neurobin. Neurobin eri NEUROBINE, nayo omira 1x1. So atali bulungi limire okumala omwezi, olabe ojja kufunawo enjawulo nga bw'okola exercise, nga bw'onywayo ne ku mazzi agookya, bw'okendeeza ne ku stress n'ebyokulya ebyo ebireeta amasavu okuzibikira emisuwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku mpuliriza. Y'oyo omusawo tukweyanziza nnyo omusawo Shadia oba Dr. Shadia okubeera ng'atunnyonnyodde ku kintu ekikwatagana n'okusannyalala emisuwa. Kadaama abatubuuziza ekibuuzo ekyo mufunye omukisa okubeera nga mufuna information eri tugambye first hand information okubeera nga musobola okubeera nga mwejjanjabisa n'okubeera nga mukola exercise. Waliwo bakadaama batugamba nti no exercise tebalina budde bwazikola, obudde obuyina. Bw'oba olina obudde obwebakako then osobola okugamba buli lunaku nja kubeera nga nkola exercise ya ddakiika 10 oba eddakiika 20. N'okolako exercise ko olumala neweebaka. Bw'oba okola exercise ne bw'oba ng'olinawo ekijaketi, osobola okwambala kijaketi n'osobola okutuuya n'amangu. Wabwa onoobeera oyambadde obuntu buno obutali nga ekintu kikutte, kiyinza okuzibuwalira okubeera nga otuuya n'amangu. Naye bw'obeerako ne kijaketi, bw'obeera ne time yo nga ntono ey'okutraininga, kikwanguyira mangu okutuuyana n'obeera nga ozibukula pores ez'oku mubiri, n'obeera ng'osobola okuyisaawo amazzi ago ne gafuluma ne gava mu mubiri. Kyekyo tujja kubeera nga twebuuza nnyo ku musawo Shadia atunnyonnyole ku bintu eby'enjawulo, kuba bakadaama bangi abalina endwadde, tubeere nga tusobola okubeera nga tukuba ekyeyo kyaffe mu bulungi ate era mu mirembe, n'okubeera nga twavoidinga stress. Lwakuba stress oluusi kizibu nnyo, kisinziira mu maka ge bakuwadde. Amaka ge bakuwadde gennyini gakuleetera stress.